Minisita y'ebyenjigiriza ebisookerwako Rosemary Seninda avumidde abantu abakulu akabasenya abaana batannituuka nga kye kimu ku biviirako okusaasaana kw'obulwadde obwa mukenenya. Abyogedde ku ssomero lya Jingu Primary School Kasanji abadde aggulawo ebizimbe byazimbibwa gavumenti n'okujjukira olunaku lw'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya mu nsi yonna. N'abakazi abakulu kubanga tufunye okusoomozebwa nti tusanga obwana bwaffe obuto ng'ate ababonoonye be basajja abakulu. Ebizimbe bino kibuyagalira bisuula omukolo ogutandise n'okusaba okulemeddwa Musaabadinkoni w'Entebbe Kanoni Salon Jonathan Kisaawoze asiimye gavumenti okubazimbira essomero n'asaba ebatusize n'amazzi amayonjo. Bagamba nti Siriya ayolesa mubiri era bwe tutunula emabega awo naffe tuwulira nga tuliko akamwenyumwenyu. Seninda asabye abazadde okumya okusiba abaana baabwe enviiri nga kimu ku bibayigula n'okubasuula mu ntata. Kubanga kye tulina obuteerabira nti obulwadde obwa HIV and AIDS bukyali bungi era nga tebunnafunirwa ddagala libuwonyeza ddala. Mu ngeri emu ku ssomero lya King Fahd Busega basabidde Ssaabasajja Kabaka olw'amaanyi g'ataddemu okusitula ebyobulamu ng'akuza amazaalibwa nga ku mulundi guno emisinde gyaddukirwa gyagendeddwa mu kusonda ssente ez'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Abayizi balonjeddwa nga kulemeddwa Hajat Halima Ssentomi ng'avumidde ebikulu by'abasajja abakabasanya abaana abato. Abaana bange abato tebulowooza nti obulwadde obumma abantu bakutuuka n'abaana abato ate atwala abakyala abafuma obulabizi b'ennabine Josephine Kasaato agamba nti akuka mukenenya kajja kulinyibwa ku nfete singa buli omu anaakula obuvunaanyizibwa bwe. Ssente zino ze tunoonya zikoze kinene nnyo nazo okuleeta mukenenya. Gye tuzinoonyeza abamu tuwunzika tetwegabuddeyo. Abalala gye bwe bazifuna balina gye bazitwala ne bakomawo n'akawuka. Bwe tunaaba abasaale all the corners tuyina okuzitunuulira tulabe obuzibu bwe buva. Abyogedde ku kitebe kyabwe Mengo babadde bajjukira olunaku luno asabye abazadde n'abasomesa okuyisa abaana abalina akawuka mu ngeri ey'enjawulo kyagambye nti kireetawo okuboolebwa. Abantu abasinga tebaagala kuvaayo kwogera era abasinga twongedde bategeera nnyo mu kiseera kino ekya COVID kubanga bambi abantu bwe bayogera sitatasi yaabwe basongoganamu ennwe. Akulembedde emikolo Reverend Anne Masetuka asabidde bonna abeeroddeyo okulwanyisa akawuka. Bamaama mwenna ne bataata bonna abakolaganidde awamu okutaasa obulamu nze nsaba Mukama nammwe abongere emikisa. Yemerewe Lubaga Joyce Nabosa Sebugwawo nga yabadde omugenyi omukulu asabye abavubuka okuba abasaale mu kulwanyisa siriimu. Wamaana abawala ekibasuula kwegomba mubabuulirire babeere n'omutima omugumu. Obutabanguko mu maka buva mu kubeera nti weerowoozaako nga muno tomukoze eki tomulowoozezzaako. Mwami ayinza okutambula n'agenda gy'agenze n'akuba alekedde mukyala by'ayagala omukyala kyava atabuka n'agenda ebbali n'andika okunoonya naye kyayagala okuliisa abantu. Tunge okukubiriza abantu betusumba bw'abanga mulwadde kumukubiriza anywe eddagala mu bulungi bwalyo tekiina wadde kyekijjawo muntu muzzeemu amaanyi nga bwe tubazzaamu amaanyi mu birala n'ekyobulwadde tubazzeemu amaanyi. Baba Paladiya Foundation olunaku luno balukuzizza nga badduukirira amaka agalabirira bamulyoka nga bazadde baabwe bafa obulwadde bwa mukenenya agayo keeruzira. That we can achieve a lot when we work together. Even those that were not having AIDS or were not as a result of AIDS picked interest in our assistance. N'abatuze ku Mulega Kasenye beegase ku nsi okuza olunaku olwa mukenenya. Bano bayambiddwako abataso n'ebitongole ebirala. Lamula Namugango omusawo okuva mu Family Medical Point agambye balina ekikinde ekyokulwanyisa obulwadde bwa mukenenya mu bavubuka. Mwaka ogwagala twali twafunanga 80%, bwe twafuna 80 ku 100 abaali abalwadde, lwayo twaka receivinga 3 ku 100 abalwadde.